Emirundi mingi bannamagwe bawanjagira gavumenti ku byetaago byabwe omuli ebizigo n'ebirala kyokka kibanga abemalira obudde anti tebayambibwa. Kubanga tulina obwetaavu okulaba nga tweyimirizaawo ffe bannamagoye olw'okubanga tumaze ebbanga nga tetufiibwako nnyo nga bwe kyetaagisa, tetukiikirirwa nga bwe kyetaagisa. Kino kiwaliriza bannamagoye abeegattira mu kibiina ky'obwannakiwa ki Albinism Brotherhood Uganda okusisinkana mmeeya w'e Makindye Ali Mulyanyama nga baagala abatuusiza eddoboozi lyabwe eri be kikwatako. Bannamagoye abasinga mothers nga bwe balaba wano okulaba nga bayambibwa okusasula school fees w'abaana baabwe n'okubaako okwetuusaako ebintu ebiyinza okubayamba mu bulamu obwa bulijjo. Akulira ekibiina kino Twikize Apofia asabye gavumenti okubayamba nga baweebwa ebintu ebikozesebwa kyokka n'ategeeza ng'okusosolebwa bwe kususse. Ekisookerako ddala saba gavumenti eveeyo ku sensitization ebeere ng'esomesa abantu what is albinism, eggwanga lyonna litegeere albinism kyeki oba okubeera nnamagoye kyeki, kuba embeera gye tuyita mu mbeera ey'okusoomoozebwa, okusosolebwa, emirimu tetufuna. Sobola okubuuza ekibuuzo mu baana boolaba ba graduatinga ba albinos bameka boolabamu ate nga babaayo. Meya Ali Mulyanyama abawadde ebintu omuli omuceere, sabbuuni n'akawunga era ne yeeyama okwongera okukolaganira awamu nabo. Kubanga abasinga balina abaana bambuulidde nti abasajja abasinga bajja kulaba nnamagoye nga bw'afaanana neyeeyita mu mukwano n'amuzaalamu obwana nga bw'obalabye n'ababalekera bonna abasinga basinga omaamu. Mu ngeri emu bannamakindye baweereddwa masiki za gavumenti nga Mulyanyama abakuutidde okuzambala. Naye osanga oba oliawo masiki enaabajjukiza nti waliwo obulwadde. So gavumenti yaffe ng'era bulijjo bwe tubagamba bwekeereye naye better later than never omuzungu bw'agamba. Wabula Muyenga Bukasa nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe wa LC2 Yasin Omaro ne bassentebe b'ebyalo si basanyufu n'engeri masiki gye zigabibwamu kuba bakonkomalidde ku kitebe kyabwe nga bazirinze ne zirwawo. Matov Livingstone yakusakidde emboozi eno ku Top TV Agocha.